A faceless recording was released. Ensonga z'omusumba Kayanja zigenda ziranda. Kakati we tuli olwaleero Pastor Kayanja yavuddeyo n'ayanukula oluvannyuma lwa akatambi akeggulire akafuluma nga kakolebwa Kingdom TV eya Pastor Kiganda nga Pastor Kayanja agamba nti akatambi kano tekaali katuufu era Kingdom TV yafulumya amawulire amafu olw'abantu ne balowooza nti matuufu ne batandika okugasaasaanya. Era Pastor Kayanja tasalira musango bantu abasaasaanyiza amawulire gano wabula ensonga agirina ku Kingdom Media oba Kingdom TV ng'agamba nti ebyali mu kooti Kingdom TV ng'ekola lino eggulire si bye yayogera era byonna byayogera mu ggulire lino tewali kyaliyo mu kooti. Kino ne kireetawo ebibuuzo abantu bangi ne beesikamu nga bagamba kijja kitya kubanga kooti eno yatuula nga 19 omwezi guno ogwokusatu wabula tewali TV endala ezaakola lino eggulire. Abantu bangi badde batandise okugamba nti lino eggulire libadde ne lwaki TV endala tezirikola. So kati kino Kingdom Media oba Kingdom TV yakyanukudde ng'efulumya ekiwandiiko ng'iraga ensonga lwaki buli kimu kyali bwe kityo. So ng'egamba mu mwaka gwa 2024 abavubuka abawera 9 balumba kanisa ya Pastor Kayanja era nga bamulumiriza olw'okubavuga olupanka n'atabasasula kwegamba bo baali bazze okudimandinga ekyo ekibagwanira. So kakati ekyavaamu ne baggulwako omusango ogw'okusaalimbira kanisa ya Pastor Kayanja naye nga tebbo basigala bamulumiriza nti yabasiyaga. Pastor Kayanja yavaayo n'alaga nti bano abavubuka baali basindikiddwa Pastor Kiganda n'ensonga ey'okumwonoonera erinnya era n'alaga n'engeri amasimu ge beekubira nga bagezaako okuteekateeka omupango guno. Bino Pastor Kiganda yabiddamu n'amugamba nti mukulu olimba olw'ensonga nti bw'oba ogamba nti twayogera era twateesa aga amasimu ge waleeta abakugu ge baakuleetera nti engeri gye twali twogerezeganyamu leeta amaloboozi leka kuleeta obwo bulayini obulaga engeri gye twali twogeramu leeta amaloboozi tukakase ddala nti kino kituufu. Ekyo n'okutuusa kati obwo bujulizi tebuleetebwanga okwongera okukkaatiriza eno ensonga. Ebintu bino bikyali biwanvu era bikyeyongerayo mu maaso wabula beetaagisa okukwata empola kubanga waliwo aweetaagisa okwekenneenya nga tonaba kusala musango. Kakati mu kiwandiiko kino Kingdom Media kyafulumizza yabadde egezaako okuggyawo byonna Pastor Kayanja bye yayogedde ng'agamba nti egguliro lye baafulumizza lyabadde ffu era tebiriiyo era nti mu kkooti si bye byaliyo. Okusinza ku kiwandiiko kino Kingdom Media yagambye nti emu ku nsonga lwaki tebaasobodde kuleeta bifaananyi n'amaloboozi agabadde mu kkooti kwe kuba nti omusango guno gwaggulwa mu mwaka gwa 2024 kooti yawera okulikodinga ebifaananyi ng'omusango guno gugenda mu maaso saako n'okukwata amaloboozi. So kati kino ne kiba nga tekisobozesa abantu okufuna gana amawulire oba abantu okufuna ebifaananyi bino n'amaloboozi ng'omusango guno gugenda mu maaso wabula nga Kingdom Media yasobola okuteekayo munnamawulire waayo era ye yasobola obbagamba buli kimu kyonna nga bwe kyagenda mu maaso. So kati ebintu awo biri tombuuza lwaki baawera okulikodinga ebifaananyi saako n'amaloboozi. Oluvannyuma lw'obutambi obugenze busaasaanira emikutu egy'enjawulo nga bwoleka omusumba Robert Kayanja ng'ali butereevu ku TV ya Channel 44 ng'ayogera ku KTV ng'eyasaasaanya amawulire ag'obulimba ku musango ogugenda mu maaso mu kkooti ya Mwangattu Mengo. Gavumenti gwe yagula ku bavubuka 9 ogwekuusa ku by'okusaalimbira ku kkanisa ya Lubaga Miracle Center saako n'okutema ebigambo nti ku musumba Robert Kayanja tuze mbulungi tuze mirembe ebintu be lwaki yabikola tajja nabitwegambira. Alleging that there were certain things that were spoken in the court. Ng'agamba mu katambi ako nti waliwo ebyayogerwa mu kooti. So today I talked to my lawyers. Leero njogedde ne bannamateeka bange. We are going to take them on. Tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. You cannot lie tosobola kulimba oba okuwaayiriza to the whole nation. Kulembezi bwa Kingdom Media etwala omukutu gwa KTV buvuddeyo okwanukula.
Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Kingdom Media kiyiye amazzi mu bisaasaanyizibwa byonna nti KTV yagaba amawulire ag'obulimba ku ebyo ebyaliwo mu kkooti ya Mwanga Mengo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno omukugu wa poliisi Enoch Kanene lwe yayanjula alipoota ku ebyo bye yazuula mu kwekebejja essimu ey'omu ku bawawaabirwa Ssentongo Reagan ng'era kkooti eno bwe yali ezzeemu okutuula ku bbalaza ya Ssabbiiti eno nga 23 omwezi guno ogwokusatu bamale bazannya akatambi k'emboozi yakolebwa KTV kyazuuka nga mpawo bikontana na alipoota y'omukugu wa poliisi nga bwe kiragibwa mu butambi obutambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo era ng'eno y'ensonga lwaki munnamawulire wa KTV yasigalamu mu kkooti eyo ng'egenda mu maaso n'okukakkalabya emirimu gye. Mu kiwandiiko kino era Kingdom TV kino kiragiddwa nti kyava ku ebyo ebyayogerwa omusumba Robert Kayanja mu mwaka gwa 2024 bwe yali obutereevu ku TV ya Channel 44 nti Bishop David Kiganda yakwatagana n'abasumba abalala ne baddira okusendasenda abavubuka bano okujjonkera omusumba ono era nga ku olwo ono yalaga n'engeri abasumba bano gye baakubiramu abavubuka bano amasimu ag'okumukumu nga babagamba okuwaayira omusumba oyo Kayanja omwali n'okulaganga mu lunaku lumu bano baatuuka okukubira abavubuka bano amasimu 586. Experts with the machines, with the telecommunication experts. They pulled out the phone calls exchanged amongst them. Zakali kanga teko ku buntu obwo bu graphic abana bwe bamuzanyedezanyede mu graphic design. Okay. Uganda yandi agadde okumanya. Essimu ezo bwe bazikuba biki bye baayogera kuba tukoma bukomigamba nti gundi yakubira gundi yali amugamba ki telecom company ezo ezisaving obuntu obwo telecom company abazikola technology bananyini technology oyo bakoma kukola buntu obwo bokka bu metric bu graphic design bwe bakola bokka bwe bakoma okutegeera machine zaabwe tezikwata maloboozi produce the audio jayo audio gament gundi yali ayogera ne gundi yamugamba bwati ne bwati so luva uvyedde nganda akawaya kano bwenkana bawe kati kirabika wano bali bapolotinga okunkola obubi ojja kukolera mu ensobi nnyingi nnyo. Ekiwandiiko kigenda mu maaso ne kiraga nga 26 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 Bishop Kiganda yasaba obujulizi ku ebyo ebyali bimwogeddwako obutaleetebwanga n'okutuusa kati. Alemedde okubulira Uganda amazima nti n'abaabimuleetera mu kkooti abaabipresentinga mu kkooti gye buvuddeko mu kkooti gy'essaali byabalema okudefendinga kuba bababuuza ebibuuzo bye batasobola kwanukula bababuuza ebibuuzo nti essimu z'oyogerako nti baagikubira omusumba n'ekizibu eky'abavubuka kyewafuna abajja gy'oli nga bazze baagala bakompensating ku byombi kiki ekyasooka kasito nnyonnyola ekyo ansoba ogiina. Ekiwandiiko era kyogedde ku ntambula y'omusango guno ne kiraganga mu mwaka gwa 2024 kkooti bwe yasalawo okugoba kamera n'ebyuma byonna ebikwata amaloboozi wakati ng'okulira omusango guno kugenda mu maaso ng'era eno y'ensonga eviirako KTV mu mawulire gaayo geekola buli kiseera okukozesa ebifaananyi ebiva mu tterekero lyayo ebyebyo ebyali mu kkooti eno emabega ku nsonga eno. Anyway, kujjukiza teweerabira okusubscribinga saako n'okunyiga mu kadde okusobolanga okufunanga notification olunaaba taddeyo vidiyo empya. Gwebaza olwakadde kwadde okulaba eno emboozi twesange mu vidiyo enaddako.